Abantu babiri bafiiriddewo mbulaga mu kabenje Kemmotoka akagudde empenja mu disitulikiti y'Egomba ku luguudo oluva Mpigi okudda e Butambala. Motoka ey'eggye lya Updf bw'etomereganye ne loole ebadde yeetisse kasooli. Omusasi waffe Patrick Serugo kaltuvire ku ntono. Abafiiriddewo kuliko omujaasi w'eggye ly'eggwanga erya Updf atategekese mannya ng'ono abadde avuga loole kika kya ttata namba H4DF 2396 ng'eno ebadde eva ku ludda olw'e Kampala ng'edda ku ludda olw'Egomba ng'eno loole y'amagye etomeraganye ne loole Fuso namba UBB 182W ebadde yeetisse kasooli ng'emujja mu bitundu eby'Egomba emutwala mu Kampala kakananga omugagga nnyini loole ategeeseko limu lyokka erya Fred omu bitundu eby'Ekabulasoke mu Gomba nga naye afiiriddewo kyokka ate ddereeva wa Fuso ebaddeko kasooli ye asimattuse. Akabenje ako kagudde mu kkoona ery'omutawaana okumpi n'amasomero g'empenja nga kinajjukirwa nga ne mu biseera emmotoka ennyingi we zaayitira ku luguudo luno abantu bangi baafiira mu kkoona eryo. Abamu ku batuuze b'empenja mu Gomba abeerabiddeko. Akabenje ku makya ga leero kagudde wano mu kkoona bazaala omuyimbi Mayinja naye nga ekkoona lino ow'amagye avudde ku sayidi y'e Kampala abadde adduka nnyo n'ayambalira omusuubuzi Fred abadde mu Fuso ye naye nga ab'amagye bano envuga gye bavugamu ku kkubo lino ng'ate tilyakolwa bulungi lirimu amakoona mangi n'agenda n'awaba n'amutomera n'amugya ne ku kkubo ye Fred tasobodde kulutonda. Ate kubo era tirina bipande bo badduka buddusi abantu mu Gomba bannange bafudde baweddewo kati kino lwakubanja n'abasirikale bennyini bakirabyeko abali mu konvoyi ya pulezidenti kubanga nabo bayise mu muddo ekkoona lyasigala nga ddene. Tusaba obuyambi mujje musale ekkubo lino limazeewo abantu ekkoona limazeewo abantu banange oba mutuuli oba tumutuulira. Bategeeza CBS nti akabenje kabaddewo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'enkyaleero nga loole y'amagye ebadde yeetisse obutebe n'amazzi ti ddereeva waayo yavuddeko obuzibu oluvannyuma lw'okulemererwa okuweta ekkoona n'ayingirira loole eya kasooli. Era bano basabye ekkoona ly'empenja ab'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga nti baligaziye ate bateekewo n'obupande obulabula ab'ebidduka. Ng'akabenje kaakagwawo oluseregende lwa mmotoka za pulezidenti we lutuukidde amagye ne gatwala omulambo gw'omujaasi era abatuuze bakozesezza ambazzi okujja mu loole omulambo gw'omusuubuzi. Webale nnyo omusasi waffe Patrick Serugo. Abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM abawano mu Kampala bakyomedde nnyo ekitongole kya KCCA nti kikoze kinene nnyo okufa ebya NRM n'obuwagizi bw'ekibiina okweveera mu Kampala olw'obutaweereza bulungi bannakampala. Bano ng'okusinga abakulembeze ba NRM ab'omu masekkati ga Kampala okukangula batyo ku ddoboozi babadde mu nsisinkano n'omumyuka wa ssente wa NRM ow'eggwanga Alhaji Moses Kigongo eyabayise okubatabaganya ng'ensisinkano yaabwe yabadde ku Nature Resort Maya mu baasalidde n'amagezi okulaba nti NRM eddamu okuwangula Kampala mu kulonda okujja. Beekokodde obukulembeze obw'oku ntiko bagambye nti bufuddeyo ku bannaabwe abawansi nti era waliwo bingi ebireetedde bannakampala okwenyuwa gamba ng'enguudo ezitakolebwa entale eziri mu butale n'ebirala ebiringa ebyo. Otukolera oluguudo lwaffe oluva mu Kisenyi okutuuka ku Seero wali olugende wa Kabaka ku Bulange kituswaza nnyo abantu nga balaba ebinnya biryawo ate nga kyekitebe kyaffe ekikulu ekya Buganda. Eddagala hatta n'atuuka n'okuba nti ayingidde mu butale atandise okubuvuganya addira bannannyini midaala abagoba ateekako baayagala abaguza ewange wali enakasera abakazi bakaaba addidde bakizesitive director aleese ab'amawanga agatasobola nakubeera n'ampisa. NRM batuwangula mukkirize maama minisita twagala abeere mubaka wa paalamenti tetuyina naye nga ffe twerwana abaliwadde maama onoyeko minisita obululu babajimbye babakubye bubawo bwabwe buli eyo sibala bagamba. Mu nsisinkano eyo minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda yasinziddaawo n'asaba banna NRM bakomye okwerumaaluma bakolerwamu okuzza obuwagizi bw'ekibiina mu Kampala. Maze by accident era twaloze tulowooza nti bano bwe tuba nabo nga cream
bajja tukolera omulimu gwe twagala mu Kampala Central. Ate nze nga minisita wa Kampala Metropolitan sigenda kukoma wano era nja kusaba Haji n'abamu bagamba leeta abemakindi mbaleeta ebawa Kiso mbaleeta kuba twagala kutereza Kampala yonna n'emiriraano. So sikikoze nti nkikoze kulwammwe mwekka nedda naye ng'ate tetuli bangi nnyo abantu abatabula Kampala batono. Omubaka wa Parliament wa Mityana era nga mukulembeze mu Kampala Central Mohamed Kibedi Nsegumire yagambye nti awatali bumu NRM ebiseera byayo by'omu maaso biri mu matiga gennyini kwe kubasaba bakulembeze obumu. Ate mmeeya wa Kampala Central Salimu Huru bannakibiina babuulidde nti bwe banadda mu kwerumaaluma bandifundikiranga n'obufu obutonotono bwe balina mu Kampala bonna babatutteko mu kulonda okujja. Kyokka okutwaliramu omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo yakubye ku banna NRM nti bakakkane n'agamba nti enkwe fitina empalana n'obutaagaliza ate n'omululu gw'ensimbi nti bye bisinze okuttatana obuwagizi bwa NRM mu Kampala n'eggwanga lyonna okutwaliramu. Agambye nti abakulembeze ba NRM bayitiridde okulembeza ssente ku buli nsonga n'okugunjawo obukundi ate obwerwanyisa. Leka kunyiigira munno kubanga osazeeyo okuyita owa Nuupu oba owa Ddi. Tekwenjagala okuyita mu maka gange abamukwano gwange. Kuba kiri oli ayinza okubeera nga ali mu kibiina kirala naye nga mukwano gwange. Banga nzegezezaako kulaba bannanga asatu abaffe bali ludda wa abatuliddemu olukwe tugenda okulonda n'abititubafu. Ago ge mazima si bwe kiri mugende b'amazima. Bwe munaabeera ab'amazima bannanga abantu bamu mubeera n'omwoyo okusonyiwagana ne mumanya katuzimbe movement yaffe yeyokka esobola okutubezesa obulungi. Movement ejja kuwangula. Ebyo byali badde byangu naye kisinze okuleeta omutawaana abakulembeze kwagala ssente. Bona muliddeko ssente buli amuliddeko ssente bonna ababulizabulizaawo nebafuuka ne batandika okukyawagana n'olaba nga omutajjayo. Ebyo nga biri bityo, Minisita omubeezi w'ebyamazzi mu gavumenti wakati Aisha Sekindi yeekokkodde nnyo obubbi obulyake n'obukenenuzi ebifumbekedde mu gavumenti gy'aweerezaamu naddala mu bitongole ne ministries ez'enjawulo. Agambye nti buvuddeko eggwanga okuzingama mu by'enkulaakulana. Aisha Sekindi nga mbaka omukyalo wa Kalungu agambye nti abantu bano oluvannyuma lw'okukizuula nti President Museveni nti emirimu gimumalawo beeyambisa omukisa ogwo okulya buli kabayita mu maaso nga tewali abakuba ku mukono. Bw'atyo bino abyogeredde ku woteri ya Brevard mu kibuga Masaka abadde asisinkanya abakyala abali mu bukiiko bwabwe bwa NRM mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda ekikulemberwa mutabani w'omukulembeze eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Agambye nti okumanya eggwanga lino gagga naye ensimbi esinga obungi zibbibwa bubbibwa. Nduddenga akola na mikono gyange. I believe tusobola okukyusa eggwanga lino singa tubeera tukkiriza okulikyusa. Kuyinza okununula eggwanga mu kulijja mu buli bw'embuzi, mu kulijja mu bulyake, mu kulijja mu mbeera yonna gy'owulira etakusanyusa, mu ddagala nga lidda mu walina okubaawo abeewaayo. Naye bwe munajja n'omutima oguvudde eri ewaffe mu NRM nga mugamba leero luno lwaffe naffe ka tugende tulye Uganda mukiveemu nga bukyali. Nze newaali mpummuliza siina kyendidde minisitule ya wota, siina kyendidde njagala nveeyo nga ndi clean wananzigirayo bingi byensanze ate nze wentuuse sikute bantu kubasiba wabula muyise ne mugaa kino lwaki kyatambula bibwe. Sara Kiyimba omubaka wa gavumenti e Rakai nga ye yakunze abakyala abo agambye nti ekiseera kituuse bave mu nkola enkadde y'abannansiko batereeze ebibadde bisobye. Kakati bannange bakyala bannange gwe mukisa njagala bwe tutegeeza omukulu tulina ebibiina by'obwegassi nti amalwaliro gaffe olumu abakyala bambi bafiira mu lusanya naye kakati ebyo byonna tugenda kubyogerako tuliwo abakulu bano baddeyo nabyo so that wanajjanga 15 atusisinkane ng'abakyala. Ssentebe wa NRM mu kibuga Masaka mu kuwanaganya wa PLU Rogers Burege avumiridde abakulembeze ku ludda olwabula gavumenti olw'okuyimiriza abantu baabwe mu nteekateeka ya kunga n'agamba nti kino baakikoze mu mutima mubi. Minisita omubeezi ow'ensonga z'obwa President Mire Babirye Babalanda abuuliridde abazadde bafeeyo okukuliza abaana baabwe mu Katonda nti era bafube okusomeseza abaana baabwe mu masomero agali ku musingi ogw'eddiini bwe banaavaamu abatuuze abalungi ab'enkya banaazimba Uganda ennungi era nga batya Katonda.
Minisita Babalanda asinzidde ku ssomero lya Midland High School e Buntaba mu disitulikiti y'e Mukono ku mukolo ogw'okwebaza Katonda olw'okusobozesa abayizi abaatula siniya ey'okuna omwaka oguwedde 2023 okuyita obulungi ebigezo byabwe. Ekitegeeza nti nina n'obusobozi okubasomeseza ebweru wa Uganda. Naye olwa factors zino ennya ze mbagambye ze nasanga wano nasalawo okuleeta abaana bange ku Midland. Amasomero gano ngalabye nga nambeemu gatya Katonda. Ate mmwe bennyini mwogera nti mukutya Mukama. Waliwo amasomero agamu nti gatya Katonda but they just camouflage, pretend. Naye njogera Katonda ye yakola eggulu n'ensi ne yatonda ggwe nange. Pastor Peter Nserekomale omusumba w'ekkanisa ya Seventh Adventist Entebbe akulembeddemu okusaba kuno anoganyiza obukulu obw'okwebazanga omutonzi buli lwakutuusa ku buwanguzi. Muzabuli 13:8 uga nti Katonda alituukiriza ebigambo ebikufaako. Lwekyo Katonda bw'aba ayanjuluza senior 4 n'ogikola bulungi n'ayanjuluza senior 6 na buli wakutuusa bavunaanyizibwa bwo kumwebaza n'omusiima n'omuwa ekitiibwa era ky'oba okikola ng'oyatula n'emimwagyo nti abadde Mukama era n'okikola ng'owaayo n'ekirabo nga weebaza Katonda olw'ebyo byakoze kubanga ye nannyini byonna. Debora Maweji omukulu w'essomero lyagambye nti essira balitadde nnyo okutumbula amasomo ga sayansi ne tekinologiya. Tubateekateeka okubeera abayizi abalungi, tubateekateeka okubeera abatuuze mu future abalungi, tubateekateeka okubeera future professionals especially in science and technology. Update okuva mu ggwanga erya Ivory. President w'eggwanga erya Ivory Alassane Ouattara avuddeyo n'asonyiwa abasibe abamu abasoba mu 5 era nga bano babavunaana emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'emirala egy'enjawulo. Kigambibwa nti President yavuddeyo n'asalawo n'agamba nti abakulu bano bateebwe mulimu bannamagye n'abantu aba bulijjo era bano bonna babavunaana ne babasalira emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe mu kaseera ak'okulonda. Abamu ku abo be basonyiye kuliko General Dogbo Branot, Kone Kamarate, Suleiman era nga Suleiman ono yali akulira ebyokwerinda ng'asaavinga nga Prime Minister and Head of the National Assembly. General Dogbo Bruno omukulu ne yali commander of the Republican Guard wansi w'omukulu President Laurent Gbagbo. Kakati okusonyibwa kwabwe kuno kwalangiriddwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga lino erya Ivory Coast. Solo ono ye bamusalira omusango mwaka 2020 naye nga yali taliiwo bamusalira omusango gw'emyaka 2 mu kkomera nga bamuvunaana emisango egy'okubulankanya ensimbi za gavumenti ez'omuyiwo n'ensimbi z'omuyiwo omusolo. Kakati omukulu ono oluvannyuma ne bamusalira omusango ogw'okumusiba obulamu bwe bwonna ng'ali mu kkomera olw'okugezaako okutaataaganya security mu ggwanga lino erya Ivory Coast. Era omukulu ono abadde ng'ali mu buwaŋŋanguse nga yadduka mu ggwanga wabula emisango gyonna gye baali bamuvunaana gyonna yagyegaana. Stay tuned and don't forget to subscribe.